Oluvannyuma lwa munnaddiini Bishop Dr. Cornelius Kateregga bakubanja emyaka 68 akulira ensikiriza y'Orthodox Anglican mu Uganda okulumiza mukyala we n'abaana okumukoza akajiri ekyamuviirako okudduka amaka ge. Omusasi wafazzeeyo ku kyalo Gayaza mu ggombolola y'e Kasaali ekyotera abatuuze naddala b'omuliraano ne bennyamira olw'enneeyisa ya maama ow'abaana abo. Emboozi eno twasose kugikola ku mawulire agataliiko nfufu olunaku olw'eggulo nga munnaddiini ono alaajana nga yalumiriza mukyala we n'abaana okuwamba ebimu ku byapa nga mu kiseera kino yasengukira mu ssomero gye yafuna akasenge waasula. Kati zino z'entebe zo eziri mu ddiiro. Zino z'entebe zange eziri mu ddiiro ate za ssomero si zange. Omukazi antulugunya ateekamu sayidi y'abaana wali baali bakyasoma ng'alabika akyanjagalayagala ate kati baamaze okusoma abamu ne ssente baafunye. Ninamu abaana balina ne zikalina, abamu bayinjiniya balina ssente, naye abaana olwamaze okusoma n'abateeka mu kikondoolo. Bishop yategeereza nti n'akakyagera yakalunga mu mmindi. Nze yandekadde emyaka 15 ndi mu faaza. Nimawukana 10 okuva mu 2009 simulabanga. Bishop okubanja yategeeza nti okumanya wano bamulayiza ennaku batuuka n'okupanga olukwe bamutwale butabika nga batuuze abaloobe bamutaasa. Bamala okuneekiika kakati Kimera atuuka ssentebe w'eggombolola meeya muganda wange, kubanga muganda wange tubabalangira muganda wange banzita kiki batu bano bangamba mbu ndi mulalu bantwala butabika, naye abaaliwo bonna baalaba kubanga kiri kyali kukuba wakati ngeringa firimu. Era oluvannyuma nakizuula nti baali bawandiisa ebbaluwa nga 11 egamba nti ndi mulalu. Olwayo tuziye ku kyalo Gayaza mu ggombolola y'e Kasaali ekyotera era abaayo okulina abooluganda olwa Bishop ono beekokodde ettima abaana n'ennyabiri bayoleseza ku kitaabwe. Zaava mu byanfuna ye yabatabula wakati waabwe kubanga yasooka n'alwala ekiseera eky'emabega nga takyeyinza era n'abeera ku ndiri mu malwaliro. Essomero n'alikwasa muwala we ne mukyala we. Enkomerero ya byonna niwajjawo embeera etali nnungi, omuwala n'omukyala sente ne bazibuza. Omusasi waffe era agenze ku kyalo Kabasekebbi ku luguudo oluva ekyotera okudda e Gayaza nga ono yewali akanyolagano. Bishop ke yayogeddeko abatuuze bamale bamutaase. baleese looya, baleese omusawo, baleese abambyulensi nti bakole ki nga bagamba bamukwate ekifuba bamuteeke mu ambyulensi bamukube empiso bamutwale nga akoze ki nga takyategeera. Ena abatuuze okwalina ssente w'ekyalo kino Joseph Muwawu bagamba nti Bishop bakubanja bamumanyi bulungi era basambaza ebyokuba talina bukosefu ku mutwe. Enkolaganya okuva naye emyaka giringanga giri 10 kati nga n'5 nga musajja mulamu bulungi, musajja saate tali atamumanyi wano wonna, musajja talinaako buzibu tabangako mulalu. Ssente Muwawu annyonnyodde ebyaliwo ne yeewuunya ekigendererwa kya bano kyokka nga kino akitadde ku byakwagala byanfuna. Abasajja bafuna okunyigizibwa kw'amaanyi, abasajja basula mu ntebe, abasajja basula bokka, abasajja basula mu mabaala kubanga abakyala batulugunya. Bwe tutwala emisango gyaffe ku poliisi ffe abasajja twafunamu okuswala. Tosobola kugamba musajja nti mukazi wange atulugunya nsuze mu ntebe, wabula tufa n'obulumi. Era nsaba gavumenti abasajja etwere woofiisi zaffe nga bawuliriza ku misango gyaffe okumala obutabanguko mu maka. Abatuuze abalala ku kyalo kino kwalina amaka ge yaddukamu n'abooluganda lwa Bishop bakubanja nabo boogedde ebikaawo ku mbeera musajja wa Katonda gy'ayitamu. Bagamba nti ekya Bishop okubeera n'obukosefu ku mutwe tebakiraba era wadde okukiteeberezaako. Nze nsembayo mu maka gaffe waffe we twazaalibwa wali ewaffe nange fire yange ne mazima ddala bakubanja tagwangako ddalu. Nze banzaalidde kuno nkuze mulaba atusomesezza abaana baffe, musajja mulamu nnyo, balabika abaana be balalu. Yali azaala Levirandi nga mwannyinaze nga tuli bumu ffenna n'abaana be Levirandi bazadde ffenna nga tulimu, naye nze neewuunya sitaani gye yavudde okuyingira mu famire eyo. Basebe kikwateko okusitukiramu okumuyamba nga bagamba nti ku kitiibwa kye si eyali badde ayisibwa bw'ati. Ffe ng'abantu abaliwo ku lwa famire eno tetulina kyakukola, kati tusaba obuyambi okuva eri gavumenti tusalire ekole obwenkanya okulaba nti abaana abo ate bo bawanvuwa okulaba nti ebintu babyagala ne taata waabwe tannafa.
naye nsaba gavumenti eyambe omwana wange oba abaana bange kubanga kiyinza obutakoma ku omu. Abooluganda basimba taata kyeyayogedde ekyokebeza abaana endagabutonde kubanga no beewuunya ebikolwa byabwe. Bwe kinaaba kisobose tujja kubaalula kubanga eri ebitambala ebyo baalula abaana oli anaaleeta obulirya bw'abaana netubaalula basikyo nebabatwala mu byabazungu. Ssentebe w'Egayaza nga Richard Makombi ayogedde ku byaliwo n'ategeeza nti ekyalo kyatuuza dda n'olukiiko oluvumirira ebikolwa by'abaana ba Bishop Bakubanja ne nyaabwe olukiiko lwasemba bakwate bavunaanibwe. Netwa ripooti nenjitwa ku poliisi ngekkaatiriza abaana abo ne mama wange babakwate babasibire. Bakubanja eyansomesa okuva siniya 1 tetumufunanko ddalu ku kitundu kyaffe buli kintu yakikoze ebintu byonna naffe kenyini twebuuza ku ye nogerwa nga nensobi gyoguddemu nogenda wabakubanja n'omubuuza naye kyatwewunyisiza okulaba nga famire eyo okwagala okutwala ebintu bye bamuteeka mu kazito bwe katyo ne bamufuula omulalu. Okuva eggulo tugezaako okunoonya essimu ya mukyala Bakubanja nga teyitamu kyokka ng'omu ku baana yategeeza nti bakadde baabwe amaze ebbanga nga balina obutakkaanya. Oli asobola eri ku ssomero ku apatimenti oli asobola eri mumanga waka bali abantu beekyawa naye what I expect balina okukinga makyuwa ntalo bunda mawulire. John Bosco Mulyowa yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Waliwo emirimu wano wali ensasage